Mathias Mpuuga nakugamba nti twali kyamakulu kigenda kuvaamu. Ekisembayo twayogera ku nsonga ya Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga nakugamba nti twali kyamakulu kigenda kuvaamu. Leero lwesobodde okulaba ku bigambo bye baayogera omukolo nga bwe gwali gwonna. Nsanzemu ebintu bibiri. Nti omukolo ekyasooka okugutta byonna abaavaayo okwogera bonna baayogera ku NUP, NUP, People Power, Kyagulanyi. So yali promotion ate eri ekibiina kya NUP kubanga tebakolera amawulire. Tebaalaga interest n'emu nti bagenda kulwanyisa Museveni oba ekibiina kiri mu buyinza. Naye baakulaga nti purpose bazze kulwanyisa NUP. Kitegeeza nti NUP ye ensonga, Bobi Wine ye ensonga gwe bazze okulwanyisa. Era ne kikakasa nti tebabaddewo bbanga lyonna kulwanyisa Museveni. Kubanga bwe tufunye alwanyisa Museveni nga ali serious ate gwe batunuuliza amaaso. So ne tulaba nti olwaleero kati NUP n'Ekyagulanyi oba banankyukakyuka tulinnya ebitundu 95 ku 100 okujja ko government. Kogo omukolo gwabaddewo gwayongedde NUP mileage waggulu nnyo. Kati Mpuuga ye ng'omuntu mu politics we abadde mu bitundu 15 ku 100. Kati twogerera alina 4.5% mu byobufuzi bwe mu ggwanga lya Uganda. Ekirala ekigambo Musumali ogwamukomereddwa omuvubuka oyo gwayita Nkwakyo ye mulwana Aidan Skin yamugambye ekigambo ekisembayo nabba akasimu ne naawe kigambo nti wabba obukadde 15,000. Ego gwadde Musumali mu binyo naye atekane ekigambo ekyagambye nti wadde tuzze wano okwegatta nammwe naye abatusindisa bavudde mu ghetto. Simanyi olaba statement muvubuka gye yakola. Statement ze muvubuka ono zabadde nga za kiyaye naye nga ate zikwatagana ku bw'otunulira ne zoono muvubuka ye mujahidina zine engeri zikuba mu government. So eyo Nkwakyo yakubye Mpuuga Musumali mu mukolo gwe mwennyini. Ekyo nakyo kiteekaawo. Then tutunuulire nakugambyeko nti Mpuuga bwe yakola Thanksgiving yayita abantu bangi. Ngalimu bannaddiini ababa mu cultural institutions ne bannabyabufuzi n'abalala. Naye ku luno tebaalabiseeko n'omu naye ekitali ekyo sitwafunye ebitundu birala bya Uganda bikiikiriddwa. Nti nga butugamba Acholi, Western, Eastern, Northern tewabadde kukiikirirwa kwonna. Bakoze ekintu kyabwe nga kya Buganda era batudde ku butebe Mukaaku, Mabikke, Mpuuga, Abedi Bwanika. Kati abantu abakoze ekintu nga bayongedde bwongeza ate kwenyikira mu ttaka. Kati tebakoze ekintu kya ggwanga, bakoze ekintu kyabwe era sita kya Buganda ne mu Buganda mwennyini beyongedde bweyongeze. Ekirala n'osinzira mu DP block ate n'olangiramu ekibiina nti DA ate n'ogamba tekinaba kubaawo n'ekijja kujja kyesimbewo era kyetera bakulembeze bangi. Banaye okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi is a procedure, okuteekateeka is a procedure. Naye Mpuuga akugamba aleta amateeka ganongosereza awandika bibiina akola bino kwegamba ali mu state of kwagamaya. Kinakugamba nti Mpuuga yavunda era kino kyeyakoze nkakasa bulungi ne bwegenda ku social media ojja kutunulira nga buli muntu n'abadde agezaako kumusembera nti bolewa n'alongoosa bategedde omusajja nga bwali omusiru ennyo atategeera nti omukolo guno gwe yakoze tekuli kintu na kimu kye bayogedde kyekuusa ku ggwanga Uganda oba kukyusa oba kuteekako ku mbeera wadde embeera y'obuntu ku masomero ku kitewali kyonna kyekuusa wabula babadde bavumirira Bobi Wine. Kati kyenkugambye nti bamwongedde mileage era omukolo gwe bagukoledde NUP obwo bwabadde buwanguzi obukakasa nti bano bo Katonda yabaawo simanyi Katonda kino bonza kukyogera naye Katonda yabaawudde n'abateeka mu kasenge kaabwe n'abateekaawo ababadde abalabe b'eggwanga Uganda ekyo kye baakoze. Kati terafo abadde balowooza nti tujja kutambulira twegatte Mukama azza tuterawo embeera ogenda kwegatta ne baani kubanga tulabye abantu bangi nga bajja beegatta bakola emikago. Tulabye abantu bangi nga bajja beegatta nga bakola emikago egy'enjawulo. Twalabako omukago guno gwa DP block era gwalimu ne bano Kabuleta Basadaamu Gaira n'abalala Bakanyuzu Kyamuzi tegwakola. Twalabako era omukago ne Bobi Wine yagulimu nga bali ku Afrikana ne Uganda tegwakola. Akati kino era Museveni kyagala kwagala okuteekawo wano bakulage nti bannabyabufuzi balina okwegatta basobole okukola ki okuwangula Museveni naye bagenda kwegatta batya ku kiki batakolangako kye balina okukola kati ekinawanguza Museveni ye ate tubalabalamu percentage yaabwe eri ki. Katugambe Mpuuga singa aba yeesimbyewo yajja n'obululu emitwalo 3 Bobi Wine gwagamba yawangula obululu kale bwamuwaako obuwi milioni 3 n'okusoba. Kati kitegeeza nti oba wakwegatta n'omuntu n'okuba nti wegatta n'omuntu wakiri asobola okuleeta kakadde k'abantu mukole percentage naye tusobola kulamula muntu atasobola kuleeta bululu. For example tulaba Mukaaku bwe yeesimba yafuna bululu bumeka mu ggwanga lya Uganda. Bwanika bwe yeesimba yafuna bumeka kuba president. Then tulaba Muhammad Mayanja yafuna bumeka kuba president. Then tutunulire ono omugenzi Sebana Kizito ojja kujja tuwana lisense eyo yafuna bumeka kuba president. Waliwo bano abajja beesimba bano ku mulundi ogwedde bano simaba bakatumba oye bonna tunoonyeza abantu abo bonna bali beesimbye ku Museveni mu mbeera y'akalulu tulage bajja nga bafuna bululu bumeka. Then otubugattagatta nga busobola okukola percentage tumanya tujja kumanya nti balina omugaso. Naye kasatu tutegeera nti wali yali akikoze n'akola record n'aweza obukadde obusukka Bobi Wine bwe yafuna then tujja kumanya nti alliance yeetaagisa. Naye ekitali ekyo
tulina kutunulira bannayuganda ng'abantu n'oyo Kyagulanyi avuddeyo kutukulembera tufaafagane n'oyo gwe tuba tusimbako then yembere kaje tugenda okuwangula bino byakutugamba nti bwe tutegatte tujja kujjako Museveni ekyamazima tebalina percentage gye batwala. Dr. Kizza Besigye talina percentage gye yatwala era ne bolaba kati yanda anoonya population anoonya fame akomeo ku chat ne yagenda yekka. Mpuuga bwe yali mu Nuupu era yagenda yekka nakati akyageza kulaba nga akomwasika abantu ne yagenda yekka. Kati bwe omuntu agenze yekka mu mbeere fana abantu bakikulaze mu bbanga lino eddene bweriti tosobola kugamba nti ate asobola okuba omugaso ne weegatta naye ne muwangula. Kati tulina okumanya nti ezo miliyoni 3 ze baatuwako mu kalulu akawedde bwe tugattako endala miliyoni 2 Museveni aba wangudde kubanga era ze yabba. Era tukyasobola okuzifuna mu bbanga lino emyaka 5 nga tufunyeko alliance nga tufunyeko allies n'omu mu mbeere fana bwetyo. So tulina kulowooza nti bano byagenda byekutula nti kati yensonga tujja kulema okwegatta nga batanze okubyogera nti aba opposition balina okwegatta. Tekiriyo, tewali opposition egenda kwegatta. Wabula abantu balina okwegatta beegattire ku muntu omu ngwe baziba kikola nga bakikola omwaka ogwedde gwa 2021 era abantu bagenda okikola era awo ne foreign policy wegenda okutusangira. Kale mukama bawe misana emirungi. Nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same phasers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obire ku level ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same phasers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obire ku level ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu Fangoni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.